Faridah Nakazibwe yeekokkodde Abannayuganda ate ye Calvin Kayanja mukwano ebite binnaggwa sindi esanyu oba muyite president w'aba musician mukwano naye avuddeyo n'akyogerako n'amalala mangi ng'ayina maaso ngenda bbanga kutuusaako naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi yasubscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatinayo okusubscribinga darling beera ng'osubscribingako na ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna nga sirabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba tey haja Kitalo doho nakulombera edduwa bena ebyekutte n'ebitane nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo munnange nno kigambibwa nti Faridah Nakazibwe ate alina omuntu gwe yayambe n'amuyamba n'amusasulira buli kimu n'amukolera buli kimu ng'amugye ku street munnange ate byakomekereza nga mwana mulenze bamuyite mwana muwala ng'ate azeyo ku street kyokka nga buli kimu kyonna babadde bakimukoledde ko gamba ye mwatu ne yeewuunya ensi era bw'atyo ko ye kayegendere mu kyalo ne bawalabe ate balabika okuba nga banyumirwa ekyalo Masaka naye ate ye sindi sanyo anti bajje yavudde na postinga nakola ki nawa buli muyimbi sente zalina okufuna biki kale nga estimatinga sindi nava naga oba tosobola ku affordinga muyimbi tomu hiring ate n'ekirala temukaka bayimbi kubeera nga bagwa ku standards zabe nti omuyimbi asobola okujja obanga ali nga ayagala okuyimbira ne muteesa nakuwa sente zagala naye kakati g'oba otadde omutendera gwa sente mbusindi alina kufuna zino shiba alina kufuna zino abantu abasinga ate munange tebakisupportinze era nga sindi wamu n'abayimbi abalala bangi nga Kenzo bo ekintu kino ate munange tebakiwagidde naye nga ate mu maaso awo ngenda bankutuusaako Calvin Kayanja omanyi asojjasojja nnyo bakaddaama naye mukwano naye batuletedde gyenvuddeewe naye nga naye mwennyini takikkiriza lwaki mba mwogerera atika mukutereko naawe obeere nga weerabirako wamu ne Chosen Becky Masao waliwo eyabba essimu yange wanupu sokoleke kati twogera amazima awe wali otudde ku nsawo y'amaama adi nkubulire wali okubiri waliwo eyabba essimu yange anti muli awo waliwo eyabba essimu yange yagibbira busaabala naye nkugamba n'ebinuuduzi bireeta bawala banjiikire Kayanja ekifaananyi kino ng'otudde ku nsawo tombuuza bya kifaananyi nandiwulira tombuuza bya kifaananyi ozoyogera wano ku bantu tombuuza bya kifaananyi ebifaananyi bino wali otudde ku nsawo tombuuza bya kifaananyi ku nsawo y'obumonde wazitawo oti omutwe n'ogamba yesawo ogenda ku kyeri babba essimu yange naye kankubuuza ebibuuzo bino gwe tolina gyenvudde nina gyenvudde naye sikutuuka gwe tolina gyenvudde siyinza kufaanana Kayanja tolina gyenvudde nina naye sikutuuka lwaki ebyafaayo byange mubikozesa agende sitimi yes yasinzidde ku ki tugamba nze we nasomye ekifaananyi kya mwali mwagala nzaalibwe nga ndi mugagga we nalaba ekifaananyi kyayeekolera naye zijukira hano ku birthday ya Phoebe wajjayo ekifaananyi n'okiteekayo nze nganjeko ndi siyenze oyo wanu nze nkubuulire weekolera muwage naye nze birthday ya Phoebe ateekayo ekifaananyi tolina kyoŋŋamba tolina kyoŋŋamba munno yakoze eyamubidde ebyama byange nze mumanyi byabufuzi bandi bubi politikale bandi bubi ogenda kwesimbawo yani nkubuulira bandi bubi lwa byabufuzi waliwo ewanuupu eyabba essimu yange naye nga n'ebinuuduzi bireete n'ebinuuduzi bireete nseeka kasendi mulimu abasajja balina emiyini timulimu abasajja abakula era netukolamu ne kayimba alina akayimba akapya keyema ne mwana mwala sima mwitaani Susan Becky simanyi Susan Becky akayimba twali bana omwana akubya akayimba ako nakkiriza twali bana exactly nakusanga ku mabbali g'ennyanja kayimbemu ogamba twali bana ne tujjukira because so we have today you come today nenga wonderful kayimba kabwe kasufu naye omwana mwala Susan Becky simanyi Susan Becky bayimbye akayimba kabwe kali wonderful kagenda katya kugamba twali bana nkusinkana ku mwato gw'ennyanja because when manyi okuyimba nze nyimba nga tisikaddoko kamu esi before negwe bweyagala okakasa nti manyi okuyimba gwe gezo ŋŋambe